kamera gitunuze mu bantu abo babuuze nja kuddamu nga bakuzeemu. Thank you very much. Gulayo ennaku ndooza kati ziringa 13 14 Alliance ejja kuba etalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwogera ne bannayuganda. Ensisinkano esooka gye njogeddeko gye mpandikiddeko ebina by'obufuzi ate ne platforms endala yakubasinkana kwongera kunnyonnyolegana kiki kye twagala okukola. Naye ate ekyo kigenda kutulemesa kugenda kwogera ne bannayuganda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku nsonga eno okuziganya ne bannayuganda mu buli nsonda ya Uganda. Tugenda kikola ku ntandikwa y'omwaka ogujja era tujja kubategeeza wa gye tugenda okutandikira musobole okutegeeza eggwanga. Ekyokuna okwongera okutegeeza eggwanga mu ngeri y'okutangaaza nti Democratic Alliance si bina kya byabufuzi naye kiyite kisinde ekyagala okuleeta ekirwana okuleeta abavuganya awamu wansi wa tenti ennene ettundubaali eddene wansi w'omuti omunene okwogera ku ebyo ebikulu bye tulowooza nti byandibadde bisoosowazibwa nga situnaba kwesooka nti ze neesoose wano ze neesoose wali kubanga ne bye twesooka ng'enkola yaabyo ey'okubifunamu yakifuula nnenge twali anaabiganyulwamu. Ekigendeerero kitwagala kitegerekke bulungi bwe tubanga ebigere byaffe bitambudde bulungi mu njogerezeganya ne bannaffe ab'enjawulo abanaava gye bavudde tunaagenda ku siteepu ey'okubiri ey'okugamba nti tusobola okubeera ku platform y'emu ey'ebyobufuzi akalungu akatuuse. Twagala nakyo tukiwa omukisa tuddemu tukyogereko bwe kibanga kisobola kye tukituukeko mu kiseera ekigere nga tunaba kugenda mu kuvuganya okwakasa mmeeme. Ensonga ezo ze njagadde zitegeerekeke. Munange owa Simba eyabuuziza ku nsonga ya muto waffe Mulwana Patrick Alien Skin enkolagana yaffe naye eneeba etya muntu wange erigeri tategeerekeka. Abantu bangi abatategeerekeka n'abambadde amasuuti n'amakanzu n'amataayi bangi bakifuula nnenge naye Alien Skin kifaananyi ky'abo bavubuka abato abataaweebwa budde na mukisa kuwumbibwawumbibwa kubajja mu bantu abategeerekeka. Ayinza obutafuuka nze oba bukuneefaananyirizaako naye yasaba ayambibweko abeeko naye byakyusa. Ndowooza naye gyatambudde nga yesittala nga yeekoona alina byasanze nga yeetaaga okuyambibwa. Si kya buvunaanyizibwa oli wajja nti neetaaga okuyambibwako n'ogamba nti tujja kukuyamba olina ebizibu bingi. Kikulu nnyo ng'abakulembeze okutundira abaana abo nga bannayuganda abamu ku bataafiibwako bwe tunaabaleka ne bagenda nga bwe batambula balina obusobozi okufuuka abasinga obungi eggwanga lino ne balifuula eggwanga eritasoboka. Kya buvunaanyizibwa okubayambako wakati mu bintawana gye balina okufaanako na buli omu. Era njala nkugambe nti bw'oba oyagala okutegeera nti ensi erina ebizibu bingi ndagaayo malayika omu nkubuli ebizibu ebimwetoolodde. N'olwekyo kikulu nnyo omuntu yenna bw'agamba nti bannange neetaaga okuyambibwa aweebwa obudde asobole kubanga Alien Skin bw'omugoberera ne gy'abeera ne byakola olabira ddala nga ebigendererwa bye birungi naye nga tamanyi kyakukola. Akati ndowooza si kya makulu si kya buvunaanyizibwa okugamba nti mumuleke abo ensi yabavaako yabata tebalinayo nsi yaabwe nti naffe tulina eyaffe gye tusibira ettaayi. Kitundu kya bannayuganda bawa omusolo beetaaga okuyambibwa babeera ate bannayuganda basingako nga bwe tubalaba. Era njagala okumusaba ne banne ebyo bye bayiseemu ebeere lesson kubeere kuyiga kw'amaanyi bayambibwe bajja kuganyulwa nnyo ne mu bitone byabwe nga bongedde okubeera abantu abalambulukufu mu mbeera zaabwe. Kati ebisinde bikolebwa kino ne muvaamu kino ne mudda mu kiri njala kubategeeza nti ekisooka ebisinde tebiteekebwawo kubeera bya lubeerera. Ebisinde bikolebwa okubaako bye bituukiriza mu kiseera ekigere era birina okuba nga bivaawo. Buli bw'osanga ekisinde nga kya lubeerera omanya nti kirina bigendererwa bya makulu. Ekisinde kirina okubeera nga kirina ebigendererwa birina okutuukiriza mu kiseera ekigere bwe biggwa oba bituukiriziddwa era ne kivaawo. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekirina okuzimbibwa okubeerawo ebbanga lyonna kirere abaana n'abazzukulu. Naye n'ebibiina tubirabye nga bivaawo olw'enkola y'abakulembeze baabyo olw'embeera y'ebyobufuzi okukyuka
epya ne bizaalibwa era ne bibeerawo. N'olwekyo tewaliwo omuntu yenna alina kukwasa Munnayuganda yenna nsonyi ng'anoonya ekyo ekikola era ng'asuulawo ekitakola. Tewali nsonga ekubeeza mu nnimiro nga kasooli wamunogamu musigadde mu bisoolisooli ate ng'olina kubijjamu oteekemu kasooli omupya. Ndowooza okuggyako nga toli mulima ng'ogenze kwesiga ttaka mu nnimiro. So kye tukola tukitegeera era bw'obanga ogoberera ebyafaayo by'ebyobufuzi ne bannabyabufuzi abasobodde okubako bye bakyusa ekyo tekyewalika. Naddala wano mu Africa bitonaba kuzimba misingi minywevu gya kuzimbirako bibiina bya bufuzi nga tufugibwa bannakyemali abatakkiriza mu nkola egoberera amateeka, nga tufugibwa abantu abeerowoozaako bokka. Okuzimba ebibiina by'obufuzi ebinywevu kitwala ebbanga, kijja kutwala ebbanga ne buli kintu kibeerako entandikwa. So n'olwekyo bannadda n'abalala bava mu bisinde ebyenjawulo ekyo kirina bakwasa nsonyi. Nga bwe njogedde mbawadde ebyokulabirako mugende mutandika okunoonya buli muntu engeri gy'atambuddemu abasobodde okubaako bye bakola mu byobufuzi. So n'olwekyo emboozi y'abatamanyi ndowooza ansangi bawadde bagende bagyebuulirireko. Mwebale nnyo. Njogera ku bino ebiri active. Omulimu gwange si gwa kuzuukiza bafu naye njogera ku biri active. Bisobole okuba nga tuwuliziganya nabyo. Ebibiina by'empandikire ne NRM mweri. Ab'NRM balina ensonga enkulu gye balina okutegeeza n'okuddamu eri bannayuganda. Bagyewala naye ekyennaku kiri nti ejja balondoola yonna gye balaga. Y'ensonga y'okwogera ku nkyukakyuka. Enkyukakyuka y'obukulembeze, transition of leadership, okuva ku kibiina kyabwe n'omukulembeze waabwe, kubanga ebbanga lyonna bateekateeka okulonda ekibaddewo ng'ensi erowooza nti twaliwo nnyo obuzibu kubanga transition twetaaga gyogerako kubanga alikira yagenda okuddako. Ndowooza emboozi eyo nkadde. Ekiseera kituuse bannaffe ab'NRM batubuulire obanga eggwanga balyagala litwala mu kateebe oba balinayo ebirowoozo ku nkyukakyuka kubanga okugenda kwa mukama waabwe n'ekibiina kyabwe okukka tekyali mboozi naye kiri mu maaso gaffe ffenna. Ekikulu kiri nti baba bagwa swagala batugwire n'okugwira eggwanga. So twagala batutegeeze oba basimyeyo enkondo ezibazizise oba beetaaga obuyambi. Ekyokubiri twagala n'okwogera nabo mu ngeri y'enkyukakyuka y'obukulembeze. Abamu ku bo batambulira mu kutya olw'ebikolobero, obunyazi, okutyobula eddembe ly'obuntu. Twagala tubabuulire nabo bannyini baveeyo batubuulire bo badde balowooza ki ku ebyo. Tuleke kuzimba ggwanga lyakwesasuza na kuwolera ggwanga eribeera ggwanga lya basiru, naye okuzimba eggwanga erikolerera obwenkanya wakati mu bizibu byonna ebiriwo. Tukitegeera nti bafuze eggwanga emyaka 4 wakati mu kukola ebikolobero bya buli kika. Kikulu nnyo okwogera n'abantu bano okufuna ebirowoozo byabwe. Kibayamba naffe kituyamba ng'abagala enkyukakyuka okumanya engeri y'okukwataganamu n'abantu bano abali mu busoberwa. Sirina kubuusabuusa ab'NRM bali mu busoberwa. Mwannyinaze Namirimu lwaki tokolaganye n'abeegindi sirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwe nkolagana naye. Ebintu ebyobufuzi bya bulabe nnyo, birimu obulabe bungi nnyo obusobola okusaanyaawo abantu, families, communities kasita tuba nga tukanyiza ku principles. Omuntu atalina principles muvuzi bw'okukolagana naye. N'olwekyo osobola okukolagana naawe nga sikkanya naawe era ne bye tutakkaanyaako ne tubirikola ki ne tubidefininga bulungi. Naye omuntu binda kyalakya aba muzibu okukolagana naye. Omuntu ali awo alinganga amiba oba amiba Luganda amiba teriiyo ndowooza. Omuntu muzibu nnyo okukola naye omuntu atategeerekeka. Tomanya ddi lwatambuza amagulu, tomanyi ddi lwatambuza mutwe, tosobola kumanya ddi lwakolagana naye. So n'olwekyo enkolagana yange n'abantu ngimanyi era nkoze n'abantu ebbanga limaze mu byobufuzi abazibu ennyo naye mmanyi engeri y'okukolagana n'abantu si kizibu. Ate nsobola mangu nnyo n'okwetowaliza abantu kasita mba nga mbategedde nti kye baliko
bakiriko nti bali mutumalira budde. So ekyo nsaba mukindekere nyina obusobozi obukisalawo. Ekyenjasire nyingi sirowooza nti bannayuganda balemererwa nnyo okusala. Bannayuganda tebalemererwanga okusalawo kye baagala. Ne bwe musimba olukoloddoli oluva wano n'enankulabye basalawo kye baagala. Ndowooza ekyo nakyo tukibalekere naye tuwe buwi omukisa okulondawo mu ebyo bye twogera ne bye twagala okukolako. Kijja kubawa omukisa okusalawo. Kyemanyi bannayuganda nti bantu balungi nnyo buli muntu bamuwa omukisa. Bagukuwa notagukozesa wano ogukozesa bubi bamanyi okugaba ebibonerezo. So n'olwekyo ekyo tukibalekere bajja kusalawo. Era sirowooza nti ne platforms nyingi nnyo nazo si nyingi zimala bumazi. Ebyobufuzi bikolebwa nti buli muntu bw'ateekawo ekibiina bannayuganda beerabamu. The big mirror theory. Si muntu omu kwerabamu nti nze ng'akyogerako mu first person singular. I. Olulimi olwaffe luli we. We're the people, we're the citizens, we're the nation. Ekyo kyekigendererwa ekikulu. Buli muntu njagala akirabe bw'atyo. Kyobola abasizza wano okulangirira nti bannange ngenda mu Nnyendo Mukungwe okutaasa akafo kange. No. Ekyo si emeja. Abantu ba Nnyendo Mukungwe bagezi obwenkanidde awo. Baba basazeewo ga tugenda kulonda gundi bamulonda ate beebuuza ku muntu yenna basala basalawo. So ekyo sisobola kummalira buko budde nti ye preoccupation. No. My brother asking about the reforms in Parliament and my intentions. Yes, I wrote to the Speaker as the rules prescribe. It's the job of the Speaker as the manager of the order papers scared me. Nekatunaba kumpebwa ku lukangagalo ebiteesebwa tekiŋŋaana kugenda mu bantu kwongera kwebuuza kunnyikiza nsonga ze nateeka mu Parliament. So kyandibadde bikikolebwa ku ntandikwa naye kiba tekiriiwo n'ensalo ne ŋŋamba nedda kaŋŋende neebuuze ku bantu ekyo kijja kunsanga. Omukulu abuuzizza nti minisita wa ssemateeka naye ayinza okuba nga alina ensonga ze ani amuganya ozireeta. Minisita wa ssemateeka aba alina ensonga ze azireete. Ekisooka sinze muwe ebyokukola abamuwe ebyokukola gye bali. Nze byenkola mbikola kubanga bannayuganda babirindiridde tebijja. So enkola ya Parliament eri nti bw'aba yeesanga nga naye alina byaleese Speaker ajja tusindika mu kiiko k'amateeka ensonga ezo zikenenulwe. Okay, yenkola ya Parliament. Sibwe mwesanga nga muleese ensonga nga zikontana oba zifaanagana Speaker abasindika mu kakiiko k'amateeka mugende ensonga ezo muzitaanye mumanye biki kubanga akakiiko k'amateeka kalina obbawuliriza mwenna ne kawuliriza enjawulo oba ebifaanagana. So n'olwekyo awo tewaliwo katuubagiro ku nsonga eyo. Nange neebuuza bwebuuza minisita wa ssemateeka ani yamubikka bulangiti ebuguma n'agenda n'atandika okubongoota ku nsonga ze yalina okuleeta mu bbanga etali ddene. Naye ndowooza bulangiti bamuwa yawuulu buli bwe yeekyusa so ekyo kike nze nkola buvunaanyizibwa bwange ne bannange eri bannayuganda naye bw'anaabazze tujja kumwaniiza.